Bassebo ne bannyabo, kitundu kya kubiri. Katabo kaffe kiyita waggulu. Otega wansi empungu terya bire. Pozi olugero nadde sinnalunyonyola, ekiyita waggulu. Gwe tega wansi empungu teyinza kulya bire. Aha, ejja kuka ng'enoonya ekyokulya onoolaba. N'empale ngigemu. Nze Dokita Batindira Maama Kaddwali ge yankoona, kitundu kya kubiri. Ennyumba eno mwe baayingira yalina erinnya lyayo nga yezinunula, naye okusinziira ku mirimu egyali gikolerwamu, abamu nga bagiyita ssinzizo, abalala kasubi, n'abandi nti ddwaliro. Mmemba yali tayingirangako mu ssabo nga lino, era kye yasooka okwekanga nga yaakayingira kwe kumutuuza wansi ku ttaka. Weewaawo waali waalirire essubi etteete, naye kataagaane n'okutuula. Kyokka munnange, naawe nga bw'omanyi nti ky'oyagala kikuseeza, ate omunyola amalibu bw'omanyi tegaamutira olubimbi, go gaalutta. Ate era bajjajja baffe ab'edda baalugera nti bw'ogenda ebulyambwa, jjajja bannange naawe olyambwa. Ozzukulu bw'ogenda ebulyambwa, jjajja naawe oli embwa. Bw'ogenda ebulya nte, jjajja naawe oli ente. Bw'ogenda ebulya abantu, jjajja naawe oli abantu. Muzzukulu toseka, bw'ogenda ebulya buyuba, jjajja naawe obuyuba obulya. Ate bw'ogenda ebulya ngabi, jjajja eyo njiriira ddala. Bw'ogenda ebulya nkoko, jjajja era naawe ozirya. Ne jjajja nzisaagala kumbuuza nnyo. Toleeta lugezigezi. Bw'ogenda ebulya buto, jjajja gwe tobulya. Muzzukulu leeta ekigaŋŋaalo omukanyugemu, jjajja tebanteekamu, naawe obulya. Amangu nga Mmemba ne munne Bongole baakatuula, omuyimbi yassaamu oluyimba olukoowoola Lubaale, era nga lugenda bwe luti: nkoowoola 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 Lubaale ow'ab'edda nkoowoola. Olwo abalala ne baddamu nti allawa nkoowoola namalelezinga nkoowoola namalerezinga nkoowoola. Abalala ne baddamu nti nkoowoola Lubaale ow'ab'edda ali wala nkoowoola Lubaale ali wala. Ssebo ebya Lubaale binyuma, naye eriyo abasinga okubinyumirwa. Era oli yayongera okukoowoola nga nabo bwe baddamu nkoowoola Lubaale ow'ab'edda nkoowoola Nagadyamu Nkumba olololo nkoowoola Kawumpula Ebuyego nkoowoola Mukasa mu nnyanja yanguwako tukulage enkokoyo yanguwako tukulaga olubugo bw'olabika tewabulaawo nga yongera okoowoola abalala. Namalelezi nga bonna bakoowoole. Mukase Bukasa Walumbe Ttanda bonna bakoowoole. Bw'oba okoowoola nnyini bulamu Walumbe Ttanda, sooka ogira omuleka. Abagoma baakuba nnyo ng'omuyimbi bw'ayita Lubaale yenna okuggwaayo. Era omuyimbi ng'ayimbidde ebbanga ggwanvu, yakuba akalulu nti atuuse. Abayimbi mwongere, gwe ow'eŋŋoma
tewalidde kyaggulo yongera bawulya omwana akube bwana ono yakuba engoma bannange. Era olwo y'omuyimbi yayimuka n'afukamira amatiitiiri ng'eno bw'azina. Mu ssabo temwali ttaala yadde ekitangaala, era ng'omuntu alabisa matu na birowoozo. Eryo nno liba ly'amayembe. Sooka ogula amayembe agafunyisa abakazi. Naye abayimbi baba bakyasaakaanya n'abagoma nga bakuba nnyo. Oli kaleeta luyimba n'alusiisa n'atandika okwecwacwana nti atani yekyusiza ani nayogera bangu sinamusindikira ani yekyusiza gwe yekyusiza nnyabo naffe tetumanyi nti ayogere mangu mangu nga sinamusindikira bakulu ani yekyusiza aliwa Ssaalongo Yusufu Ochoma Apuuli Ntambazi Nawolovu Kiyita waggulu yeewunya okulaba nti omukazi amulabye nga yeekyusa mu nzikiza eyo. Mu butuufu yali akeekyusa emirundi nga 6 miramba nga guno gwali ng'ogw'omusanvu. Kyava aguma n'agamba nti nze naakyusiza nnyabo nze. Ate awo abaamuli okumpi ne bamuboggolera nti wano olabyewo nnyabo olabyewo nnyabo jjajja gw'oyita nnyabo bw'onoddayo okwekyusa nga tosabye tujja kuyitira abanaakusobola. Mayembe ssebo galaba olaba gakulaba nga weetakula ne weekyusa mayembe gakola. Ababisazaamu mu linnya lya Yesu tozannya na jjembe olaba lirabyona abadde yeekyusa mu kizikiza. Kati mwe abatudde emisana. Memba yali akyefumiitirizanga bw'anaasaba. Akawala akaali katudde mu nsonda akaalina akaloboozi akaali kalaga nti kato ne kasaba nti jjajja nsaba kwekyusa. Ko jjajja nti weewaawo muzzukulu weewaawo weekyuse muzzukulu weekyuse. Ate olwo ne baddamu buto okuyimba. Ekirungi ku luno tebaatwala bbanga omulindwa n'atuuka. Memba yagenda okuwulira ng'omu ku bantu abaali mu maaso ayaniriza nti tusanyusa kulaba jjajja. Ko jjajja nti weewaawo bazzukulu weewaawo bazzukulu weewaawo. Gwani jjajja? Ko mugenyi nti nze kawaga baaba mumpe ku ntaba Luganda ndyeko n'akagonja nyweko baaba. Omugenyi ng'eno bw'ali obugenyi buli mukiise yamwanjulira ensonga ze, ezimu nga za butazaala, endala butagaggawala, endala za buwuulu n'endala za kulwala. Bongole naye yayanjula ezibaleese nti nange ndi wano ne muzzukulu w'ono Memba alina ebizibu bingi. Ko jjajja nti weewaawo muzzukulu nga ndaba wano nga bamuggyeeko omulimu kiki? Omulimu bagututte kiki? Futwa oba mpalana? Ko Bongole nti kasita naye wuuyo waali yeeyogerere. Bongo ssebo yogera wano nno. Memba we yajjukirira olugero lw'Ekiganda olugamba nti omukoowe ensonyi oluwombo lumuyiikako ng'alaba. Kyeyava ensonyi azisiba ku mpagi n'ayogera ebimuluma. Yali tannakimala na mukamwa abakiise ne bamwamira
gamba gwe gamba jjajja Tumbaafu je bamugye wa unu bamugye wunu bamugye wunu ko bale batuletedde ekkogo lyali ennyini wabula teyasunguwala kubanga okuyiga tekukoma okutuusa omuntu lwagenda mu nsonda nnya tebagenda mu kucakala ogendayo fundikira amasanyu gonna ne baaba ebyessabo binyuma ono yawandiise ng'amanyi oba alina abanaanyumirwa ebyessabo wamafumita jjajja nze Ssaalongo Yusufu Apuula Ochoma Ntambaazi Nawolovu kiyita waggulu neddirangabi era nva mu luggya lwa Nsamba Mange wa Musu bombi busolo bwa mu nsiko yali akyafu kumula olutotto lw'ebigambo ebyokulanya kwe omugoma ne yeebuuza ebyo anaabikubuuzizza omugoma alimba nange badde ngira kweyanjula jjajja nange ate nze anaafikira nze kaddu balaba gaaliye yakoona kitaawe nsalamu kaddu yowaana tweddira ntalaganye mukyala Munyankole omugoma tambuzza nti ate anaabikubuuzizza ebyo ebyo anaabikubuuzizza oba tolina byogamba jjajja tubuulire ffe tugende ndaba n'obudde buubuno bwagala kuvaako ddiba so nno musajja wattu lwakumukuba ku nsolobotto ekkubo lye yali akutte eryali ekkuba ettuufu okweyanjulira emmandwa ng'okiise w'omu lubaale wano abakiise abalala 3 baddiramu kumu nti tatusobedde naffe ko mmemba munda ye nti ekigo ekimu ndaba tekirobera mwana kuyimuka n'ayimba kyava akololamu n'agenda mu maaso n'okuttotola ebizibu bye nyabo manya jjajja ebyange bibi eggulo bangobye ku mulimu ate nga mbadde nfuna nnyo ko jjajja nkiraba baaba nkiraba muzzukulu nkiraba wano ate jjajja nyamba nnyo abantu ekirala jjajja nalina abakazi 7 wano omugoma kwe kumulya ekimuli omusanvu omulamba kozi ne wiiki erimu ennaku 7 abakiise yabawa kibbo kya nseko naye jjajja bonna baanoba ate n'ebbali gye nali nkyalako sikyayitayo nagongobala ate jjajja n'akafiirwa abaana 9 nalina 10 kati nsigaza 10 kamu bwe kati ng'akati k'ekibiriiti ate kawala ko jjajja yogera ko jjajja ate nako kaakano sikako ozannya okugenda ku ssabo nobagamba abaana b'10 nga bwe bafudde osigazaawo kamu jjajja n'akugamba mbu nako sikako obadde olabirira abasajja banno nako sikako memba omutima gwamutyemuka ate n'omugoma nakkaatiriza nti gambira ddala nti sirina mwana ate omuwala yali kusikira musajja wattu oli kuyoleke wafadda bw'otyo ko memba nti era kyenkana memba akkiriza mbu yafadda ate jjajja ettaka lyange n'ennyumba bagenda kubiwamba nsigadde lwayi jjajja n'ekirala nga mmalirayo ddala ebinnuma mange yangabye mu kika ekirala n'ekika ekyo kineegaana musajja ono ng'alina ebizibu
kwegamba ndi wano sirina kika sirina mwasirizi ndi momboze. Baba ono yazza alina ebizibu waliwo olwobeera omusawo muganda abazzukulu ne bajja obakoleko naye oli n'akugamba ebizibu n'ogamba oba ogw'okukola obusamize enguveemu. Kojjajja nti weewawo muzzukulu ebyo byonna bizibu naye tebitta muntu. K'omugoma nti anti ekitatta muyima. Omugoma naye ayagala okusaakaanya oba n'amugamba ayongereko. Wabula empisa ya jjajja bulijjo nga bw'aba atandise okwogera n'omukiise nga tayagala ajabiriza ne bwe kwabanga kujuliza by'agamba era kyeyava ajuuka nti ani ono andaba mu kamwa, ani oyo? Nze ŋŋende gw'okole, ŋŋende gw'obikole. Jjajja ng'akambuwadde. Mukama wange abaalugera baalutuusa nti bwadde ne ligambwako nnyini lyo. Ssebo nakulabira omugoma bw'akankana empale nga jjajja alidde mu ttama era gye yasirikira simanyi nga alivaayo okuddamu okujegera. Saba omugoma asirikidde ddala. Nze naadde ndowooza mutayinza kusirika n'asirisa. Ne jjajja alaba abadde ow'essambwe asirise ng'obusunga abusiba ku mpagi ng'ayongera kukakkalabya mirimo gye yasookera kubuuza mmemba nti muzzukulu eddagala lyange onoolisobola? Ko mmemba nti jjajja asiika obulamu. Ko jjajja nti mpulidde naye olunsi abamu balemwa ate abalala batya buti. Jjajja mmemba era ne woolooleewe baakakasa jjajja nti jjajja ne bwe kiriba kyetaagisa kukwata sitaani kigo tulimeggana naye. Waakiri ne tugwa maliri. Waakiri ne bagwa maliri. Ko jjajja awo nno otegedde muze bukula. Muze bukula bazzukulu ngenda bakolako muze bukula. Ne bazzukulu muze. Kale nno eddagala lye ngenda okubawa baliyita kuula. Likuula buli kizibu kyonna. Likuula buli kizibu kyonna. Likuula buli kitikkatikka kyonna. Likuula wabula zibuzibu kubanga lirina ebintu ebyetaagibwa okulitabikamu. Ko Bbongole nti ebintu ebyo byetaagisa ssente mmeka? Ko jjajja nti muzzukulu si ssente ezo zeetaagibwa wabula obuzira n'okufuba ebyoyo agenda okukozesa eddagala lino. Obuzira n'okufuba ebyoyo agenda okukozesa eddagala lino. Olwo jjajja kwe kutandika okumenya ebyetaago ebyo. Bazzukulu muwulira? Mujja kundeeterayo olulimi lw'omuntu. Ate ng'omuntu oyo muto era nga muwala. Ate omuntu oyo nga tafudde bufirumbe. Omanyi omuntu afudde abanga kalannamye. Wano nno we yabuuliza mmemba kozogambye nti walina abakazi bameka? Ko mmemba nti 7 jjajja. Ko musawo atyo era ojja kutufunirayo ekkundi ly'omuntu nga yakamala ennaku 7 mu 5.
omusawo ono byatuma mayembe yagajja Kiziba mu Batanzania yagajjawa tetuyina wano mayembe gasaba bintu nga bino bya nekundi tegaliyo mu Baganda jajja fumita emboozi tuwulire muzukulu otyo ojja kutufulira ekundi ly'omuntu ng'akamala ennaku 7 mu 5 ebyetaago bino memba ne wooloole byabamalako ebyewungula ne bajjukira olugero lw'abajjajjaffe olugamba nti ekibbula omwavu waayita ennaku 10 zokka nga ssentebe Ssaalongo Yusufu Okyoma Apuuli Ntambaazi Nawolovu Kiyita waggulu ne Bongole nga bavudde Wakalevu leediyo n'eranga omusajja yabula omusomi yasoma asabuliza nti omwami Lutaaya weetyole alanga muganda we Bongole kyoyagaliza ow'ekatwe Kinyolo eyabula ku lunaku olwa bbalaza omwami Lutaaya owe bwetyole alanga muganda we Bongole kyoyagaliza ow'ekatwe Kinyolo eyabula ku lunaku olwa bbalaza Bongole kyoyagaliza musajja mumpi mutono yakulanga wa Nnalubiri alina omutwe gwa nsoomi amaaso ge manene mamyufu amannyo ge gantalaga ayogera asabuliza ate ayogera kumukumu Bongole ono ye Bongole gwe balanga ye Lutaaya Lutaaya ono alina enkovu ku ttama eri ku mukono ogwa kkono alina nnamagalo ku mikono gyombi alina embaliga ate atambula asaayirira yabula ayambadde essaati ya kiragala n'empale empanvu ey'omulembe era nga mu bigere assizaamu ebigatto bya kisaazisaazi anaamuzuula atwala amawulire ku poliisi emunwe kumpi oba ew'omukyala Bongole mu Katuba ekatwe Kinyolo oba ew'omwami Lutaaya nakusiyomu anaatuusa amawulire amatuufu agafa ku muntu oyo Bongole kyoyagaliza ekiraba anaakwasaako ebiri naawe Bongole kyoyagaliza bw'oba owulidde ekirango kino ddayo kubanga banno beeraliikirivu nnyo era bakunoonya wano nno omusomi era we yayongerera okunogaanyiza nti munnange ampuliriza bw'olaba ku Bongole kyoyagaliza ng'alina nnamagalo ku mikono gyombi ate nga n'omutwe gwe gwa nsoomi twala mangu amawulire mu bw'obuyinza ekirabo ojja kukwasaako ebiri naawe omusajja wattu Bongole kyoyagaliza bw'oba owulidde ekirango kino situkira moddeyo eka banno beeraliikirivu nnyo emikono ebiri gye ginaakwata ekirabo okugulu tekuliiko katutandika essuula ey'okubiri jjukira tuli mu kitundu kyakubiri lwoya lwa mu nnyindo olwejjamu wekka tolugyamu na munno naye olina kubeera wekka kogwa ku muntu ng'akugamba nti mujje munyambe mu nkula olwoya lw'omu nnyindo kwate mmomyo be emigga egitagambika Dokita Batindaba Magakadwa Ligiakona ofisa sebo ofisa ogusajja ogusiru gunkutte ono n'amugamba otegedde otya nti gusiru ono n'amugamba anti obwedda nze ngubuulira ekyokukola tamale agamba ofisa ogusajja ogusiru gunkutte ofisa n'amubuuza gw'otegedde otya nti gusiru n'amwanukula anti olaba ofisa nti owedda nze agulagirira ekyokukola wamma tutandika ekitundu kyaffe essuula yaffe ey'okubiri lwoya lwa mu nnyindo balanga omuntu yabuze
kitundu bannange ho memba Saalongo Choma Puli Ntambazi Nawolovu Kiyita waggulu yali awezezza emyaka egy'obukulu emirungi 4 nga yali akuze Malamba era nga mu myaka egyo yali akoleddemu ebintu bingi eby'amagezi ag'obukujjukujju mpozzi n'obuzira. Yali asomye nnyo anti ng'amabaluwa g'amasomero agalaga nga bwe yayitanga obulungi alina bboogi. Kiyita teyabuuzibwa Primary 7 naye yalina ebbaluwa eraga nga bwe yagiyita ate n'okugiyitira ddala obulungi mwana wattu nga yakolera ddala. Joseph Ochoma ye yali nannyini bbaluwa eno mu kusooka naye teyagenda mu siniya nga kitaawe talina ssente. Ntambazi Kiyita n'agimugulako era yeewuunyisa nnyo kitaawe musajja mukulu Balamu Tebeeteekerwa bwe yamugamba nti taata tegeka okumpa ssente za fiizi ko musajja mukulu nti bw'ataabuuzibwa onoosoma wa ko Kiyita nti taata ate abantu basoma wa era mwana wange Kiyita ebbaluwa eno yagikozesa n'ayingira mu ssomero lya siniya. Kale olaba obukujjukujju. Olunaku olwasooka mu ttaamu Kiyita gye yayingiriramu mu ssomero lino abaana bonna abapya abasomesa baabaggisaayo ebbaluwa zaabwe eziraga nga bwe baayita. Mu mabaluwa gano kwaliko n'ebifaananyi byabwe. Ne Kiyita yaggyayo ebbaluwa gye yali aguze ku Joseph Adam Ochoma kyokka nga kuliko kafaananyi ke ye Kiyita. Ebbaluwa yali eraga nti yali yafuna obubonero bulungi nnyo era omusomesa olwamutunuulira n'amwagalirawo. Omusomesa yalabula abayizi abapya okwewandiisa mu mannya ge baagala gabeere ku bbaluwa zaabwe eza siniya ey'okuna. Nga bamaliriza omusomo Kiyita asekera mu ttabi lya ngalo ng'eno bw'agamba nti obuulidde enfuuzi okwennyamira. Omusomesa olwamulaba n'amubuuza ate ggwe Sserugooti gwani? Omulenzi n'atandika okufukumula olukunkumuli lw'amannya. Ssebo nze Yusufu Apolo Ochoma Ntambazi Nawolovu Kiyita waggulu otega wansi mpungu terya bire eno n'eno n'ogira musajja komaawo amannya ogedde mangi. Kw'omusomesa nti amannya ago nga mangi nnyo ate n'agamu nga tegakwatagana ko Kiyita. Ssebo gonna gange agamu mabbule bubbuzi. Omusomesa adda mu kuseeka majje mu lukufu nti abaana b'ennaku zino bakyamufu. Naye nzijja kugasalako nkuyite Kiyita wabula ku bbaluwa yo eri kusiibula mu ssomero gonna tugenda kugamalayo kubanga gonna era tugategedde mu Regisita. Bw'atyo Yusufu Apolo Ochoma Ntambazi Nawolovu Kiyita waggulu ng'atandika kusoma. Yasomera ddala nno bambi. Kiyita yakuba omupiira mu ssomero ne Mukeerere n'amwenya ate nga taweenyuuka misinde gya kafubutuko awennenyambwa. Kiyita nga yali musajja laba ngeri gy'akyanga omupiira. Kiyita Ntambazi Ochoma byonna gonna gage oba oyagala oba toyagala.
Bassebo ne bannyabo bw'ogamba nti osobola oba mutuufu ate bw'ogamba nti tesobola era oli mutuufu kiri kitya kubanga ky'olowooza ky'oba kati nno ky'ossa ndowooza y'okyusa obulamu bwo awo butangaala okusinga ettuntu kuba teri atasobola bw'aba afunye okumanya gw'oli wa mukisa ng'ali bwengo kubanga emisomo weegiri otandika otya bizinesi nga tolina ssente akakujja kukusomesa buli nkola ey'okutandika bizinesi nga tolina ssente ate gulimu ebyama by'abagagga by'oteekeddwa okumanya awamma ogaggawali bannange ate waliwo guno gaggawalira ewaka guno nno wama gukuwa bizinesi zonna emirimu gy'akalera ewaka ate n'ofuulawo ekkolero laba bw'ogaggawala gwapangulula endowooza yo n'okolera lumu abagirozezzaako basimbudde dda era bayayana kufuna mirala naawe jangu wamma mu bwangu na bwangu ng'omutezi w'enkwale obeere ng'ogyefunira ensi ekugondere ennamba kw'ogifunira eri 0773276227 owaayo akasente katono ddala jjukira nti ekikulu si muwendo gwa ssente naye omugaso n'amagezi gw'ofunyemu wamagakubyamu ssente z'otaddemu tusinkaneyo ng'aba mu lubu lw'abagagga takaiza mukolo gw'okufuuka pati y'abaana bannasale olw'okuguwa abakyakayiga abagubukanga kisirinja omwogezi era omuluŋŋane w'emikolo muyitana kugulu ku mwananya abaali yekadumuka simoni peter olina kwanjulwa oba oyanjulwa olina semina olina pate oba olina enkiiko weetaaga abazinyi abamanyi agafaama nnansi nabaye alina ne disiko abagolanga gabagola okukeegwa namugongo kati mukubire kusimu 0752 5 nkugambye 0752 5 bw'ova ku byange ne bamuwangalaguze nga totagenda kuba tayagala bawakana abasimu ne bannyabo mukulikira mu bulango bwa bakama baffe tuli mu katabo kiyita waggulu kawandiikibwa omwami Kulanama Kalinda. Tuli ku kitundu kya 2 essuula tuli ku ya 2 Ndoya lwa Munyindo. Abaagala emisomo egy'okwekulaakulanya mujje mubeere nga mugifuna. Otandika otya bizinesi nga tolina ssente. Emisomo egyo girimu ebyokuyiga biyitirivu ddala ku bantu abanoonya okuyiga, abantu abanoonya okwekulaakulanya, abantu abanoonya okulaba nti babaako embeera oba amadaala ge batuukako mujje mugyefunire. So nno nakunnyonnyola bizinesi z'oyinza okukola ng'oli waka ate n'ogaggawala. Mirimu gy'oyinza okukola ogw'omusomo nagwo guli gwokka era jangu ogufune. Audio wa Ssenga ne Kojja abamwagala namujje mufune alimu ebintu nkumuliitu nga bw'owulira nti Ssenga ne Kojja kitegeeza mulimu bintu byakuyigiriza na kutendeka mwana muwala mulenzi enkwata y'obufumbo enkola ya buli kimu era jangu ogifune najjo mu kasanduke kange gy'ogisanga. Ennamba yange konfunira 77327627 abagoberera akatabo kano butereevu muyita ku kibanja kyaffe kya YouTube channel bw'obanga wafiirwa entandikwa yaako oba akatabo obutabo obulala obwasooka n'obeera nga weeyongera okubeera ng'oyiga. Baagala ovujjirira emisomo gino oba okututuusaako obutabo obw'enjawulo namwe muyita ku nnamba yange abaagala otufunira kaddata akatambuza emisomo gino era namwe muyita ku nnamba yange eyo. Katweyongereyo wabula okuggyako ekyo eky'emizannyo ebirala nga talina kyatoolamu wadde akatiniya bwe kati. Akatiniya ke kantu akatono ate nga mu kulwana asuulayo 2
olwayogerangako bw'ati n'omala omuwakanya nga yakubwaguliza dda oluyi nga yali mukambwe. Olunsi olwamalanga okukuba bw'atyo ng'adduka, ate bwe kyabanga kimutisse ng'asigalawo ne bubeefuka, naye nno mukama wange ng'ani amwegezaamu. Bwe yavumbamu bw'ati yatandika omuze ogw'okwagala abawala. Olunsi abawala bo bennyini be baamugwanga. Omuntu kwe kumwagala. Mu butuufu yali mulenzi ng'alabika bulungi nnyo. Yali muddugavu tibitibi, nga yalina entumbu ennene ate ng'alina n'akabina, ennyindo nga ya kiganda, nga yabibinanalamukko katono. Yalina emimwa gy'akasamamya, ebisige bye nga bya nnanda, omutwe gwe nga gwa masiga. Abawala bwe baabanga ku mupiira, kasita omupiira gwaddanga gyali n'olyoka owulira enduulu kiita. Abalala gamba nga Nakirijja bwe baali batuula awamu mu kibiina ng'amannya bagasirisa ne bamuyita Jo. Abalala nga bamweyitira Yanko. Baana bawala baamuwa amannya. Naye mukwano gwange Kiita bwe yawuliranga ku mannya gaago Jo oba Yanko nga bw'akuba omupiira ayinza n'okufiira ku muntu. Omanyi yakubanga eno ku kifo k'ekisenge n'ekimamanga okugulu onozaayo bulere. Bwe yakubanga omupiira ne kakutaana n'omala oyabula n'ekimama ng'okugulu onozaayo bulere. Era yateekawo likoda mu kumenya amagulu, kubanga we yaviira mu ssomero nga mu mipiira egy'empaka 23 amenyeddemu abantu 16 balamba. Kyokka obusajja busiŋŋana. Olunaku lumu waaliwo akalenzi ke baayitanga Twase, kaayabula bwe kati nga kamaze okusala ekisenge ky'abazannyi bo ku lugoba bonna. Kiita bwe yakalaba yakola atya? Kiita bwe yakalaba n'afubutuka emisinde akakuba akatuge obugulu, naye maama nnyabo oba kaamugenderera katya. Bwe yakatuuka kaati ne kamusalanga wembe ko Kiita nti tondabanga, n'abanga akabuukira kyokkako ne kamwewo gomako katono. Kati olwo n'alyoka yeerindiggula ennume y'ekigo kwakalenzi ne kakuba goolo eyayuza n'akatimba. Naye nkugambye abaana bayeeyereza Kiita kumpi kumutamya n'essomero. Omwana wakubira omupiira ne guyuza akatimba, omwana oyo muvaako. Kati saasira bw'agwa kati ono omulenzi bw'akwata ku muwala